TikTok nakomaawo. Social media erimu emikutu mingi gye tusobola kubanga tumenyako. Naye abantu gye basinga okumanya ye WhatsApp, TikTok, tulina Instagram, Telegram, tulina Imo, tulina YouTube, n'emikutu emirala mingi nnyo, Snapchat, social media. So gye mikutu egy'empuliziganya egiri digital. Mutasobola America ne mwogerezeganya, mutasobola okubeerawa ebitalinga ebyedda nti osobola okutambula lugendo, osobola okuba nga ate otuuka gy'ogenda. So kye tuyita social media ekuŋŋaanya emikutu egy'enjawulo. Ne radio eno yennyini gwe twogerera eri under social media platforms. So gye mikutu gye tuyitamu okuwuliziganya mu distance ezewala, omuntu wewala nasobola okuba ng'akola ki ayisa oba gye mikutu gye tuyisizaako amawulire oba ebintu bye twetaaga okuba nga tutegeeza eggwanga kye bayita social media. Kati social media erina advantage ne disadvantage by the way. Social media wogikozesa obubi efuuka mbi, wogikozesa obulungi ebeera nnungi. Kati kisinziira gwe entegera gy'ogitegeddemu from day one ye social media. Kati gw'otegera social media nti yakuvumirako kubeera okwo n'oyomba abamu bakolerako ebyobuseegu, abamu babeerako okukolokota gavumenti, abamu babeerako okukolokota opposition. Kati tejja kugasa nga gwe omulimi, tejja kuyamba. Wabula social media oyina gikozesa kukuyamba kukwongerayo ku stage endala. Tugeze ndi mulimi ngikozeseza ntya gino emikutu egituuka ewala gye sobola kuba nga ntuuka, ngikozeseza ntya okulaga abantu kikyenkola ekamuli eno. Embuzi zange zennunda oba enkoko zange zennunda nyiza obutasobola kugenda ku Apex wala naye nina essimu yange eno esobola n'otuuka mu America, esobola otuuka abantu bonna. Social media osobola ogituma distance empitirivu ku data ow'olukumi, osobola ogituma olugendo olubadde lwetaaga tiketi ey'obukadde 8 netuuka eri omuntu oyo. Omuntu oyo n'alaba ekyomulaze n'akuddamu. Kye tuyita social media eri abalimi. Osobola ogikozesa n'olaga ensi kikyoli mu by'obulimi otuuseewa n'ekumaketinga n'ekulaga. In fact, social media esobola n'okutambuza abantu ne bakutegeera mukuyita mu kulima ne bagamba okimanyi ejjinja waliyo omulimi gundi naye ng'omuntu akwogerako takulabanga nako takumanyi wabula kulaba obulabi ku social media. Era ne bagamba bane bulimi kyasobola otufunira wowe tusobola ofuna embuzi. Waliwo embuzi ze nalaba ku social media omusajja ne mulaba eyo jinja n'embuzi ezo kirabika zijja tukolera waki tumucommunicatinga ne bakutuukako n'ofuna akantu. Kyetuta social media. Omulembe guno waliwo enjogera egamba nti woba ng'osobola okukontrolinga social media ensi ogirina ensi ebikulimu 5. Naye social media kasita ekulema okontrolinga n'oba president social media nekulema okontrolinga gundi ligimu yebera mu kabenje naye kasita ogikontrolinga wot erina amaanyi ekintu kitambula mu seconds nga 10 nekiba nga kituuse ku muntu wa America. So kyetulaga nti amaanyi agali mu social media kasita ogagatta mu kulima ogera kubeera mulimi w'amaanyi. Social media teriiwawo okumala biseera titinobeeraawo. Abamu bakimanyi mu social media just to pass time. Abamu bakimanyi naye so agenda ku social media to pass time obudde sibulina. Social media nze ngendako okukola. Ngendako okukola era nze nagamba so okubeera ne smartphone nga bulinaku endya data omwezi ne gugwako nga tegenda kunsasula. Ngitunda n'enzira ku mapeesa. Ntunda smartphone eyo nengula mapeesa kubanga smartphone ekitone nnyo egenda kulya data 200 awokekereza omwezi sentimeka 600 gata kweza charging watu ina amasannyalaze ojja komekereza ngo omwezi social media yekulidde 10,000 erese meka budde kibweridde obubwo bwalikoleddemu ebintu ebikutwala mu maaso ebulidde kati n'osigala nga oli addicted ebyo byolaba ebyabo byolaba gwobasasula obadde okimanyi
zikasantekayo enkoko zange nga ziri kwenywera amazzi ziri kwebiikira gwe n'obiraba zeri nga bansasula YouTube gwe ng'osigalawo nga data gwako ng'odduka ng'oteekako omulala ng'omwaka gugwako nga bakubuuza advantage ki eziri mu social media ng'obagamba amazima ga Katonda siraba kalungi mu social media kubanga ogikozesezza bubi. Ne social media zino bwe tuzikozesa obulungi zisobola okyusa obulamu bwaffe. Social media kasono ogikwata bulungi ejja kukyusa obulamu bwo. Tetugambye ogisiibeko. Tetugambye kati kwata essimu obeere ku YouTube obeere ku TikTok olunaku lulamba bagenda kusasula nedda. Osaana okugendayo mulundi gumu mu wiiki gwe n'oteekayo ebintu byo. N'oteekayo ebintu byo oba otaddeyo olinga nakatiiwo oba doodoowo n'obiteekayo gwe n'ovaayo n'ogenda mu maaso ng'okola ebintu byo eri ne bitambula ababiraba ne babiraba eno wootunda eno woosuubirayo ki akasente. Ekyo kye tuyita social media. Mukulu Mugerwa, ekibuuzo ekirala bw'obanga oga nti social media nsofunamu kakasente nga tuvudde ku level y'okumaketinga ey'okumaketinga oyogedde ku YouTube nti YouTube esasula. Zino emikutu emirala gyo giri gitya? Kakati nga TikTok buli mukutu gina terms and conditions magadula okuyamba balimi. Ekyo mbere ng'olimi n'ogamba kakati nze n'ebyokulima ngenda bivaako kansibe ku social media ojja kuba ate weekuba equalizer kubanga kiri kyokola kyekigenda okuyamba kulima fast. Ebyolima byoba okwata ku vidiyo gw'oteekeyo. Kakati kyano omukutu gwe mmanyi ogusinga okusasula gwe bayita YouTube. YouTube yo esasula bulungi. Kati TikTok eno ensasula yaayo yo nzibu kubanga yo kubeera okwo olina okufuna kampuni gy'okubira obulango okusasula oba olina ogenda live. Ebyo ebya TikTok biwanvu nnyo ebyo naye ng'ate yo nayo bw'oba okola marketing ennungi okulaga by'otunda kuba ate yeetambula nnyo teri mukutu abantu gwe basinga kulaba nga TikTok teguliyo. Gusinga YouTube? TikTok esinga YouTube. TikTok esinga wakimanyi omuntu asobola okuba n'essimu nga yaba YouTube tabimanyi naye nga apu gy'asooka okuinstalingamu ye TikTok ng'emumala. Kituufu. Kuba ebya YouTube biwanvu olina okuba nga olina email address biki biwanvu nnyo eri smart eri organized nnyo kusinga TikTok. So TikTok osobola ogikozesa. Instagram yo sisobola kuwa idea esinga kubeerako baserebu. Instagram Telegram naye eriweto naye kakati woba oli mulimi giri mikutu ebyo gy'osobola okukozesa gwekwata byolima tofa oba olima ki bwerekodinga vidiyo zo gwefuna gulawo YouTube account yo teekako ebyobulimi oba funa TikTok mulina wano kati nga gwe bakusobola okutuukirira bayithawe ali gwesobola okubayamba wesobola okuyamba nti kakati nze mbadde nina smartphone naye nga mmala bumazi biseera mbeera okwo nenseka nendaba abali obwereere naye kakati ngikozesezza ntya nsobole okuba nga ntumbula byobulimi nga ndaga abantu ki kyennina marketinga. Kakati gweoli musajja obeera mu kibuga oli musajja ali mu kyalo kamuli eyo ekiraba kati muba nga mukozesa social media bulungi ebijanjalo bye bigenda okutuuka nga birina akatale agenda obikuba waati nga bamugamba leeta buleesi ng'ate n'ebbeeyi nnungiko naye kakati w'obeera eyo bijja tuuka nga kiro wabigula 5,000 ng'osimba wano bagenda kugamba bya 2,700 byakatuuka 2,700 naye kakati w'obanga nga kati g'oli mu kibuga olina access oso kwatagana n'agamba kakati ebijanjalo byange bibino n'akulaga n'akwata ne ka video kyetuyita social media kakati olaba ebijanjalo nina bino bibitondooza obiraba nina bino naawe n'obirako ogenda otuuka wooli gwe ayinza obigula n'omulaga nako n'abanga ali mu kyalo
abanga ali waliwo nyini ku scene abirako naga bino birungi naye nga tanaba natuukayo naye nga jesi babikusindikidde muki mu video gigamanya social media omuntu ekintu akirabako wadde tanabatuuka kikwatako n'asiimira n'agamba mugamba akole ki mugamba abireete